Mukama mulungi era obudde bwonna. Obubaka babutuwadde bungi nnyo era nkakasa n'obulala bagenda butuwa. Twesunze obwa Ssaabasajja bwenkakasa nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda butuwa, naye kenfunye omukisa nange mu dakiika emu njagadde okufuna omukisa obbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'obbayozaayeza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama nga bwe tujaguza Christmas. Njagadde okujjukiza mwenna, si bakristu mweka wabula bazadde bannange mwenna bwe tuli mukula, nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya, naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas, Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa, nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliriza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga? So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu impartinga the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucyakala bucyakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa kwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 12 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa, era ne tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naaba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuba olw'essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Nsabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole obbata beyongere ku famire zaabwe. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeere gwa mirembe. Kakati nno olunaku olwaleero lwa Christmas era pulezidenti abaddeko wali mu lutikko e Lubaga, wabula ebigambo bingi ebiyitinganye. Pulezidenti atambudde ne maama Babi Kyagulanyi kw'ossa abaana bonna ye famire Kyentegeeza. Kakati nno obigenze maaso pulezidenti aweereddwa omukisa okwogerako eri ensi n'okuwa obubaka bwe oba oliawo oba Christmas okwetolola ensi yonna. Era y'ensonga lwaki tutandise n'ebigambo ebyo ebya pulezidenti ng'asindika obubaka okwetolola ensi yonna. Wabula bino byonna nga bigenze maaso amazaalibwa abantu bagatuuseeko, era nkakasa bangi bannayuganda oba oliawo abacacyanca, wabula ffe nga ffe abanyigirizibwa tetuyina ssanyu yadde n'akamu n'akatono, kubanga bangi ku bannaffe abaluliridde mu makomera, era bangi ku bannaffe abatasobodde kubeera nga balulya nga bano baatugumbulwa dda era nga battibwa dda gavumenti eya Mwami Museveni nga bwe tuze nga tubagamba ebigambo. Kakati nno ekigenda maaso e South Africa kifumba mutuku. Omusajja amanyiddwa nga Comrade Umar Kisekka, ebigambo birungi si birungi. Kakati nno wenkoledde vidiyo eno essaawa zino zennyini nga abasajja bacaputa eye South Africa bamaze dda okuyisa ekiwandiiko nga bagamba nti omusajja amanyiddwa nga Umar Kisekka bamugobye mu chaputa. Wabula bano bagamba tebannaba kumugaanako kukola mirimu gya struggle, tebannaba mugaanako kukola mirimu gya nkyukakyuka, wadde nga ye agambye ebyo tayagala kubeera nga abiwulira. Ye omulimu ogugwe guli gumu. Pulezidenti gwe yamukwasa Kyagulanyi kwe kulwanyisa abo abalwanyisa enkyukakyuka ye baatunuulidde ne bw'oyambala shaati ya nuupu naye ng'olwanyisa enkyukakyuka mu bikolwa, ono akugambye tajja kusirika oba mu chaputa avaamu oba taliimu oba mwali. Omulimu ogugwe gwa kulwanirira nkyukakyuka, ayagala Uganda mpya. Kakati nno Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ayogeddeko eri Obuganda
olunaku olwalero era ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka onati mwenda Mutebi okubiri ogenda byota buliro ogenda biraba mukwano gwange mpuliriza owulize bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka ebigambo byatugambye ku lunaku olwalero wabula nga sinaba kubeera nga ntuuka eyo ewa Ssaabasajja Kabaka onati mwenda Mutebi okubiri njagala nsooka kutwala butereevu nnyo e South Africa omuliro gwo gwakutte dda naye nga tulina okubeera nga Umaru Kisekka twongera okumwebaza kubanga ono omusajja ebigambo byayogedde ebitundu 6 ku buli 100 bize bituukirira abantu bazenga asongamu ennwenti ono nono si bannaffe wadde mwe mubalaba kwambala ngoyi zaffe naye si bannaffe bangi bituukiridde ono omusajja ye yasooka okuzuula Mathias Mpuuga nga ne pulezidenti tanaba kubeera nga amugoba mu NUP ne tulowooza nti alimba finally kyagenda okuzuuka ng'omusajja mutuufu 100 ku 100 omusajja ono yalabirawo batwakagabo bajimerwanga bakazibwe Bashiri n'abakuba mu ttooki Babedi Bwanika bonna yabayisayisa mudda abasajja nga Bassemuju bonna yabayisayisa mudda twagenda okubeetegereza Balukwago ali Haji Meya bonna ng'omusajja mutuufu kakati nno kansoke nkuwa ebigambo bino wabula ntambula na mulongoosa mu Luutansozi amala ebizibu bya bannayuganda bonna abali e Bulaaya n'abali mu Uganda ekyo saagala okyerabire era ennamba eyo gy'olaba eri awo yeyo omulongoosa mu Luutansozi kakati video sooka ogiwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri nkwegayiridde bwegayirizi kakati olumpyo subscribinge ku mukutu gwaffe gwe gwenkyukakyuka gukka mu Uganda tusimbule botti owulire ebigambo bannange twabategedde okwata otya amaloboozi ge wayogera ne bakomoledi mu lukiiko n'ogajjayo n'ogateeka ku social media Kawuma gw'omukulembeze liida omuntu eyaligamye nti bano benjogera nabo bakulembeze okwata otya amaloboozi ago n'ogateeka ku social media tubagamba diaspora ejjudde ensolima navaayo saakumentioningako ku linnya lyo saakwogerako nako saakwogera nako nenvayo neŋŋamba diaspora waliyo obunafu n'obunafu nembuteekawo nti lwaki demonstration we zikolebwa abantu tebazijumbira mu bungi nga bwe baali tuteekeddwa kubaako ne kye tukolawo nenjogera kwe kiva gwe n'okwata amaloboozi ge twali mu meeting ze mwatukako kugendamu ne batukaka nabu kasimbu mujje mu meeting mujje neŋŋamba meeting ezo nagamba twalina Fulani ne tugamba meeting ezo ezo meeting ezo omukulembeze Jajaibu yatukaka n'atugamba mujje tugende mujje temutya mujje ne tutuuka bye twayogera mu meeting abakulu bye bajjeeyo bye boogerera eno bye bajjeeyo bye baplaying eno bye baplayinga bye twayogera mu meeting ate omukulu yennyini yatugamba buli ekiri wano nkirikodinga for security purpose oshegedde ne tugamba nti kasita amaloboozi gali mu mikono gya omukulu yennyini omukulu agajjeeyo nga ayagala okwerwanako n'akozesa amaloboozi agaaliwo emabega ensonga ezo abantu bazzenga bazzeemulugunyaako tezitandise kati waliwo obunafu obuliwo ekyo nkiddamu mu diaspora mulimu obunafu obwetaaga okukolebwako nga bukyali ekyo nkikubuulira mu diaspora waliwo obunafu obwetaaga okukolebwako nga bukyali abantu abasinga okubeera mu diaspora baali mu feesi z'enkyukakyuka Museveni yabayitamu kubanga ffe tukimanyi bulungi Museveni ayiwaayiwa ssente mu diaspora aziwa baani tulabira kubikolwa ne tugamba nayo n'ebikolwa bye nga tebikwatagana ebikolwa bye nga tebikwatagana tetuli balalu ebintu tubiraba bulungi nnyo nabadde mmanyi muli batono kumbe akakoosi kajoyininga kakonekitinga mwasibidde mu kakoosi ka Mpuuga Besigye ne Muhammad Nsereko akakoosi ke mwasibiddemu ne mulyoka mukawa amaloboozi ge twayogera mu meeting nammwe abakulembeze mubawe n'ebirala bye twayogera ebirala awalala kubanga ebyo byokka si bye twasooka okwogera obunafu obwo twali twabwogerako dda n'abakulembeze abamu nze nali nabigamba dda Jajaibu akulira diaspora mu Africa ne mugamba wano waliwo obunafu nga dda n'ebyo meeting tebinnabaawo era namugamba bino ebintu nja byogerako obunafu bwetaaga okuvaawo we tuba tulinako gye tunaagenda gwe n'obwamattuka eri ne weeyambaza engatto ne weesiba n'obuguwa
nomala okwesiba obuguwa nozambalagana nojambo je oyasamire ekisekka okuba ekisekka. Kawuma diaspora nafu wateekeddwawo okubaako ekikolebwa. Kawuma wadde wandicodinga wadde watulicodinga nafu London naye diaspora nafu. Lwaki temubagamba ne baplayinga amaloboozi ago gonna? Lwaki baplayingako ako kapaati kokka? Lwaki diaspora nafu? Ekyo tetukiddamu, tetukizaayo. Kakati nno ekintandisiza n'ebigambo ebyo byebyo ebigambo ebyasookera ddala okubeera ng'omusajja ono avaayo n'abyogera eri ensi. Wabula ono mu ntandikwa y'ebigambo bino teyamensioninga linnya lya munnayuganda n'omu yadde n'omu akulira chapter yadde n'emu n'akatono. Wabula twali tuli awo nga Dokita Kawuma avuddeyo n'ata audio enkambwe ez'omusajja ono ng'amunnyonnyola akawonvu n'akagga, ng'amunnyonnyola ennaku gy'ayitamu. Kale n'ebyali mu kisenge omusajja Dokita takulira chapter n'abikuba ku mmeeza. Kakati wano we waavudde okulya n'okkomba essowaani Umaru Kisekka n'alayira, era abasajja bwe bamugobye mu chapter e South Africa ayongedde okuwanda omuliro. Era ono akakasizza n'agamba nti babadde bansaba nteese, wabula nze nga bwe mummanyi sisobola na kuteesa na mulabe wange. Kuki? Lwaki nteesa n'omulabe wange? Lwaki nteesa n'omuntu alya mu nsi yaffe olukwe? Lwaki nteesa n'omuntu atayagala nkyukakyuka? Ekyo kikafuuwe. Ne bwe nava mu chapter ne nsigala nga ndi nzekka, oba temunyamba mundeke nfe najja nzekka ku kyeyo, era nja kuddayo nzekka. Oba mu chapter mungobamu oba nsigalamu, nja kusigala nga nyimiridde ku masima. Kakati nno omusajja wadde atadde akaka olunaku olwaliro. Kyenvudde njagala akaka kano osooka okawulire omanye nti olutalo luno si lutono, wabula gye tunakkira yonna Mukama y'amanyi. Abasajja bamaze okubeera nga bawandika ebbaluwa aba chapter ye South Africa, era abasajja bano bakopinzeko kopi ne bagisindikira president waffe Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo. Kakati kopi ne bagiwa ne secretary general waffe amanyiddwa nga Lewis Rubongoya. Kakati kopi endala ne baweerezaako abasajja aba chapters endala zonna okwetolola diaspora. Bano nga bagamba nti mwami Kisekka Umaru ebigambo byonna byayogera bibye nga ye ng'omuntu tebabivunaanyizibwako bo nga abachaputa eye South Africa. Era naye ebigambo binagamba ebigambo byenjogera byange si bya muntu n'omu, wabula nkola mulimu gwange ogw'okubeera nga ntaasa ensi yange. Kakati nno kansooke mu kwongere katono nnyo nkutwale butereevu nnyo mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero. Mwe mwagala tumanyiira ate bumanyiizi musimanyi mukubira gundi ne gundi tukwatagane. Ani agambye nti bino ebintu biri personal? Kiki ekitugatta? Omuntu gwe manyi nti mukyamu, gwe manyidde ddala nti mukyamu nga totya naye ndi mujje muteese, tuteesa kuki? Sajja wano kuzannyamu, tetuli mu muzannyo wano. Nze siina gwe nteesa naye gwe manyidde ddala nti mukyamu, siina. Siri mu bino kwogeramu boogezi temumanyiira nammwe. Kati ki ekitugatta? Kati olwo kiki tuba tulwanirira? Omukyamu yennyini gwe ngamba ate tukwatagane naye, nkwatagana naye kuki? Temutumanyiira bantu mmwe. Ekintu kye twagala kiri simple. Twagala situla ku kutambula. Tetwagala mu muzannya abakyamu be tulina tubamanyi, teri atabamanyi. N'ebikolwa byabwe bimanyiddwa. Yimirira ogambe gwe Kisekka oli mukyamu. Tukitegeere woogwa. Naye ebyokuddamu ebyo bannange mukwatagane, tukwatagana na kinga ebitwawudde enkola ya bintu. Ebitwawudde bye tukkiririzaamu. Nze ndi njagala kujjako mu 7 bye tuliko wano. Siri wano kufuna mikwano, kunoonya mikwano, kunoonya kunjagala. Otegedde? Temutumanyiira nnyo, temutukakkanya ate nammwe. Temutufuula balayisi mbutuli wano tuwoggana mu wogganya. Olowooza bino biri personal. Nkwatagana naye kuki? Kiki ekitukwataganya? Ebitugatta gwanga. Wabeera kuganga tujja kukwatagana. Bw'alivaako tetujja kukwatagana. Nze sigenda kukwatagana naawe nga nkulaba ebikolwa byo mbimanyi. Sisobola. Sibangako musiru mu nsonga zino tebakulya ebinusu. Laba nnono nzoga abankanga. Muddawo mu nkange musimanyi gundi agambye bwati, gundi agambye bwati. Kale muyimirire mwenna. Mwenna muyimirire. Mwagala tumanyiira ebitugatta gwanga Uganda. Bw'oba ogattako oli nange. Oba nkumanyi oba sikumanyi. Bw'oba otoolako toli nange Gasiya. Nkulabe ng'otoolako mbu kati nkusekere. Abantu tubagamba amazima tutegeere we tuyimiridde. So si kutambula butambuzi na Gasiya gwe tumanyidde ddala nti miziina ziina. Giri wano mu sitwago gy'onoona bwonoonyi. Emiziina gye tumanyidde ddala. Emiziina tumanyi by'onoona bwonoonyi. Mwagala tumanyiira mmwe. Mbu mujje mukwatagane mujje mutule ne gundi. Tewaliwo gwe ntukwatagana naye. Wenyimiridde mmanyiwo.
ekyanyimiriza okwogera nagamba situlaga enafuye mu diaspora ate tumanye ebinafuyiza struggle n'abantu tubamanyi n'ebikolwa byabwe tubimanyi bwe batetereza se tuli nabo nze siri nabo temumbuulira mugende mu struggle ezammwe nze boyi ndi wano kujjako Museveni si Katemba temunziza mu Katemba wammwe wamma temutumanyira manyira nnyo ate nammwe temutumanyira manyira nnyo mumutuyita mumpita ayita temumpita kukakkanya na muntu yenna temumpita wano mumuje tuteese n'omujampi gwe mmanyidde ddala nti oli munyampi naawe mulowooza obwongo bwange tebukola mulowooza tuleka tugende n'ekisero oba tugenda n'ennyanya 10 tugende nazo naye nga tulese ebivundu n'ebivundu byonna tudde tubeesibeko wano musimanyi tetwawukana gasiya abanyampi ebikolwa by'omuntu nga tebigattako mu mugambe nti gundi gwe togattako otolako butoozi muyimirire mugambe abantu amazima nimulyawo mwenna mwekkiriranya mwenna mwefuula mbugundi ajja kunyigira simanyi wano bajja kunyigira mwe bannambooze situlago gye tulimu sigendimu nze sigendimu zaake situlago gy'olimu sigendimu sigendimu muwanga kivumbi situlago gy'olimu sigendimu ekyo nkikubuulira okitegedde mpuuga Abedi Bwanika situlago gy'olimu sigendimu simanyi bano babeesige situlago gy'olimu sigendimu nedda abantu tubagamba amazima tumanyi bwe tuyimiridde basse mu junganda situlago gye mulimu sigendimu nze sigendimu mugende mulimberimbe eri bali eri abalala atungamba otya twegatte mujje tuteese kuteesa kuki mwagala kutumanyira bumanyizi wano olowooza Museveni gwe twogerako tetumumanyi Museveni atutte nga ffe tuzze mizannyo za nnyo bino ebyekisirusiru tetwagala kamanyiro nammwe abantu mubagambe batereeze bwe baba tebatereezezza bakkubwa mpozi jangu nsaleko omumwa ekisobola okunyimiriza kiri akyo jangu nsaleko omumwa jangu ogusaleko kale mwagala tumanyira wano teri kamanyiro bye tuyimiriddeko tubimanyi ne bye tukola saawa zino we tuyimiridde tumanyiwo bwe muteetereza boyi muli bakkubwa mwe bakawuma mwetereeze mutereere ekyo nkikubuulira mutereere mwenna kale omuntu omu kale ayimirira ajja ŋŋambe oli anyimirira gambe nti anti gwe bumalu bano bagambako ngaani nze ndi munna Uganda boy temutwasamira wamma mwagala kummanyira mmwe mwagala kutumanyira bumanyizi mmwe mulowooza tuli wano kuwogganamu mulowooza tetulina byakukola mmwe gasiya kakati nno tusimbudde butereevu nnyo ebyawumalu kisekka tebigwa malojja tujja kusooka tugirenga tubikomezzaawo ate tukomewo mu nsonga ennene Ssaabasajja Kabaka Honali Namutabi owokubiri ono aludde okulabikako eri Obuganda jjukira nti ono yasembayo okulabwako ennamboole ku mipiira egy'amasaza finals era nga finals zino zawangula essaza ery'Ebuddu eryakuba ggoolo emu ku bwerere era nga Ssaabasajja Kabaka ku mupiira guno yaliko eddakiika 45 ezisooka ekitundu ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka teyasobola kubeera nga akimalako kaakati nno okuva olwo Ssaabasajja Kabaka Honali Namutabi owokubiri abadde taddangamu kulabikako eri Obuganda mpaka okutuusa olunaku olwaleero ate era ng'ono abadde taddangamu kubeera ng'alina ebigambo byonna byatusindikira oba olyawo obubaka obuli direct nga Ssaabasajja Kabaka yabuweereza eri Obuganda n'abaana b'enda ya Nakalama kaakati nno njagala nkutwale butereevu nnyo onneegatteko twolekere mu bigambo ebya Ssaabasajja Kabaka Honali Namutabi owokubiri byatukuutidde ku lunaku luno olwa Krismasi okunyweza Obuganda okunyweza ensonga Ssemasonga 5 okubeera nga twekkiririzaamu obuteesosola mu mawanga n'okubeera nga tulima emmwanyi yaffe oluvannyuma tumala okulima emmwanyi yaffe ffe tusirike ebiddirya tubimutunuzeemu oba tubimulekere kakati nno nja kusaba n'obuwombeefu onneegatteko twolekere butereevu nnyo mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka Honali Namutabi owokubiri atuweereza ebigambo bibadde biwerako olunaku olwaleero nga bikwatira ddala mu ennyukuta oba figures nga 10 na kusoba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bye bigambo byatuweereza sooka obiwulire omanye omulamwa essaawa zino gwe tuliko oba gwe tolekedde Ssaabasajja gwatukuutira okunywererako kyokka mbadde ndudde okusoma emmisa n'emukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu anti Wambogo kubanga ndoza mwabuulidde yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda
era Katonda tumwebaza nnyo, era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize ddala. Yatugambye tuleme kugwamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri bwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde. Kabaagendanga okutabaala, omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka. Bali nga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yakitugambye ekyo. Omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano. Tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnabakola ebinaabaleetera akabasa. Abavubuka be basingawo obungi engalo muzikuba enzuulire. Omulamu ogwokutaano oba gwa mukaaga okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga. Abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza. Ssaabasumba n'abali wano bangi bendabako abaana boogera mu Lungereza. Okunyweza ennono zaffe ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogera wano, bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda, naffe ab'Emmengo Oluzungu tulumanyi. Bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu, n'ab'Emmengo bajja kukutegeera. Bw'olabanga waliwo obwetaavu obw'okwogera Oluganda lwogere. So si kugamba Honorable Minister bonna bonna Oweekitiibwa Katikkiro tusanyusa okukulaba, ye Katikkiro Oluzungu taluwulira. Omulamwa ndowooza oba gwa musanvu oba gwa mukaaga, gwa musanvu. Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo, ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu Paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba aba KCCA nga bagwangana mu bulago n'abalala mu nkiiko eyo Masaka wa. Ssaabasajja yakitulabuddeko. Ekyomunaana yatugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka teriba bbi kubanga alireese Muganda. Etteeka liba bbi kubanga bbi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu kyoli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka tiyatugambye mwagala ani omulala bababuulira. Ekyomwenda Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Omuntu atayagala Kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwa Ekkaramujja gye batalina Bwakabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'Obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Eky'ekkumi tulime emmwanyi. Mukawulidde ako? Ssaabasumba ebigo byatwala ebisinga biri mu kibuga, naye ebiri mu kyalo nabyo birimye emmwanyi. Natuukako ekiziba nentuukako oba ne Katende nawe balima emmwanyi. Bafaabe banaalima emmwanyi Abakristo bajja kuzirima nnyo.
Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mwe mulime emmwanyi musirike. Ekye-11 tulwanyise obwavu mu mbeera zonna. Teri kiswaza Buganda nga bwavu. Omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe? Nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama, ova ku mukolo, kiva ku bwavu. Kubanga teri kireeta njala nga bwavu, okulwanyisa obwavu. Ekye-12 Ssaabasajja yatugambye tuyige okwawula ekituufu ku kikyamu. Omuntu bwakugamba ebintuntu oba oluusi biri ku mitimbagano. Nali Eswatini waliyo obwakabaka, bantu ne bajja ne mbagamba gwe omutwe ogugwo gwalazeewa. Oli bwakugamba ekintu naawe n'okigenderako, gwe omutwe ogugwo wagwazise gundi ono muloddokayi, gwe teweerowooleza. Bagamba batya ekintu ekirabwa n'ayonka nti kikyamu n'olanduka nakyo ne kikumalako n'emirembe. Okwawula ekituufu ku kikyamu n'okuwangula obulamu nno kyetaaga ekyo. Abantu basalawo ebintu ebifu bagenda okukitegeera nga beekoonye bagudde mu kinnya. Obubaka bwa Kabaka mubuwulidde? Ennyingo 12. Ssaabasumba kammalirize nga njogera ku nsonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu. Ebisoomooza tebiggwaawo, naye bwe tunaayiga omugaso gw'obumu tujja kuwangula. Singa ffenna abali wano tuba bumu mu bitwawula ebitali bimu, obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Wano ndabye meeya w'e Makindye Haji Mulyannyama Ali Mulyannyama. Si mulwanya muli, omwanjuzi yamuyise mulwanya muli, ye Mulyannyama Ali, musajja wa butiko, omusajja musiraamu. Era sirowooza nti enkya bagenda kumubatiza. Naye yazze okulaga obumu, bw'ossa ekitiibwa mu banno kye bakkiririzaamu, obwo bumu. Era Ssaabasumba oli yambuuza olumu, nali ngenze mu muzikiti ne nzijamu engatto ne ntula wansi. Oli nanziza ebbali nanga nti ate ebyo biki by'otandise? Ne mugamba nti tomanyi nti mu Buganda mulimu abasiraamu? Kyolowooza abo bonna bonna abatambula kababe bakatoliki nze gyendi nze nababatiza? N'abasiraamu sinze nabasalamula, nina okutambula nabo. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kubulwa waayita. Abalabe bajjira mu biti bya njawulo bangi. Kabaka atulabudde tubategeere, tulengere wala tubategeere, twawule ekituufu tubeere bumu. Njagala obbakakasa nga tuli bumu, Buganda ejja kudda ku ntikko. Mbaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ne 2025 ajjudde emikisa n'ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaavu. Kakati nno obubaka buvudde butereevu nnyo ewa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Bw'atyo Katikkiro Charles Peter Mayiga abusomedde Obuganda ng'asinzira wali ku lutikko wali e Rubaga ampuliriza olunaku olwaleero. Nkugambye nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo naye abaddewo butereevu nnyo, ne maama Nnabagereka naye talutumiddwa mwana abaddewo, wabula Ssaabasajja Kabaka bongedde otunnyonnyola mbw akyali mugonvu, mbwe naye agenda akuba ku matu. Kaakati nno
tasobose kubeera nga ye alabikako bufizikale nga omuntu era nga kisuubirwa ne mu lubiri wali Emmengo nga 26 Ssaabasajja Kabaka ayinza obutalabikako olw'okubanga ono mbw'akyali mukosefu kaakati ne twongere kumusabira oba oli awo asobole okubeera nga avuunuka obulwadde obumulimu obumulubala embiriizi musajja wattu kubanga bw'aba taliiwo naffe essanyu libeera ttono. Kaakati nno bino byonna nga bigenze mu maaso ebya Ssaabasajja Kabaka mwenna mujjukira waliwo ekibiina ekyatandikibwawo. Ekibiina kino nga kyatandikibwawo kya PFF, People's Front Force. Kati ekibiina kino kikulirwa Alhaji Erias Lukwago. Wabula ng'ekibiina kino okukolebwa waliwo amawulire agaafuluma. Amawulire kano nga galaga nti ekibiina kino mbw ate si kya Lukwago. Ekibiina kino mbw kya Dr. Kanokiza Besigye naye nga pulezidenti ye Alhaji Erias Lukwago omuloodi ow'ekibuga Kampala. Kaakati nno bino byonna ogenda maaso jjukira nti kyatongozebwa wali eri abantu b'e Katonga oba giti yali FDC ekiwayi eky'e Katonga ekyewula ku FDC ey'e Najjanankumbi. Kaakati bano baakola ekiwayi ekyabwe eky'okkuba essimu halo mwenna mukijjukira halo Uganda. Kaakati nga Alhaji Erias Lukwago yali akulembedde ekintu kino. Wabula amawulire galaga nti Besigye ono yali ali emabega w'ekintu kino 100 ku 100. Wabula ng'ono lwe kyatongozebwa ate yafuluma eggwanga n'agenda mu ggwanga erya Amerika. Kiki ekyamutwala mu ggwanga erya Amerika? N'agaana okubeerawo nga Alhaji Erias Lukwago omuloodi meeya omubwati batongoza ekisinde kino ekya PFF oba gite People's Front Force. Kaakati twebuuza lwaki teyaliiwo era bw'obanga naawe okyebuuza nga nze twaki teyaliiwo omusajja Besigye nga kitongozebwa. Ensonga ngireese butereevu nnyo ngikuggundeko ngikuwa ogiwulire bw'obanga tewagitegeera kubanga waliwo abambuuzizza yensonga lwaki ndeese bwino ono omuwulire nti ekibiina kino Daada Lukwago yakikulira yakiri emabega w'okukitandika oba waliwo omuntu omulala. Kaakati no teweeruma lulimi tosogga gw'osomye amala ebigambo bibino byote buliro. CEO Lukwago okugulawo kampuni y'essimu gye bayita PPF ate eyatandika kampuni y'essimu eno ate abaddewo ng'essaawa zino ali mu New York. Retired Kanokiza Besigye ng'ono state agent. Muwulire bulungi nnyo saagala munyiige. Omwami ono etwogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika. Kiki kyamututte mu ggwanga lya Amerika? Agamba nti yagenze funa bujjanjabi yasinkanya abamu ku bantu be. Abantu bano baali bajja dda nga bazze mu opposition bagenze mu Nuupu. Akuba simu emu ku emu ng'akubira buli muntu yenna yali ofudisi yegatta ku Nuupu n'abagamba bange nti mukome eweeka twaguddewo ekibiina ekipya tebyakyagulanyi mbiveemu esente ziriwo buli kimu ekiri mujje tweddiza obuyinza mu opposition buli kimu tujja kituukiriza. Kuno mmanyiri kiradikkano Kiza Besigye kwoli essaawa zino oli mu New York okuba amasimu ku buli muntu yenna yali mu FDC ng'omugambo okujoyininga era ng'obaintroducingira PPF era nga mugenda kuleeta Lukwago nga president wammwe. Wabula gye munaatuukako eyo muyinza okukyusaamu ebirowoozo ne muteekawo kye tuyita coalition oba political parties okwegatta ne mulonda omuntu gwe mugenda okulonda mukube Kyagulanyi kye mwagala. Ndi wano tegeeza nti eno move egezaako kuteeka Kyagulanyi wansi nga bamukuba omwandaawe eno Emmengo nga bakozesa mayiga mu opposition nga bakozesa DP Buloko DP nga bakozesa ne Tadde Kanokiza Besigye okulumba Robert Kyagulanyi Sentamu. Besigye oli mu Amerika okuba amasimu ku simu osinkana abantu bonna abaali mu FDC ne badda mu Nuupu n'abalala baali bakyuse ng'era obawa ssente hard cash kubanga you have money at your own, you have money at your disposal. Oli mu New York essaawa zino wadde kumuli baga nti wagenda kufuna bujjanjabi no wali okimanyi nti wava e Kampala nga Electoral Commission egenda kudikireringa ekibiina kyammwe ekite wano wenjagala osooka okwate Windows zo zeggule. Emyaka 2 bweddu ekibiina kya National Unity Platform kyakola okukyusa mu ssemateeka waayo okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'ebiriwo. Ne kikwata ssemateeka ne kimukyusa ne kimuwandiika ne kimuweereza Electoral Commission
bamwambendinge bamuze akolebweko emirimu gy'ekibiina. Electoral Commission emyaka 2 bweddu yagaana okukkiriza amendments za National Platform. Wabula mu kaseera ako yagamba tekyaddamu na kuwandika kibiina kya byabufuzi kyonna kipya. Mukama we n'abalagira ne baregistering ekibiina kya Mpuuga ne basooka beefuula nti babuzaabuza tebagala kuwandika kibiina kya Besigye nakyo baakiwandiisizza mu kaseera mpawo. Wabula emyaka 2 National Platform yateekayo constitution eyo bajambendinge baagaana n'olwaleero mbu baali baggalawo. Kati who is fooling who? Who is fooling who? Kale kambuze mungabuza mu lutolo. Who is fooling who? Chairman Electoral Commission and your board of directors and governors, the party called National Platform 2 years back, they submitted their newly amended constitution, but you refused to accept their request as they requested. And you informed the public that you are no longer accepting any new political party. But let alone you accepted Mpuuga to register his own new party. 2 weeks back, you accepted FDC to register their new party. But remember, just a mere constitution of National Platform was blocked and is still blocked by the same Electoral Commission. Kakati nno nkusaba n'obuwombefu mukwano gwange mpuliriza. Video eno gituweera ekigalo bw'obanga tunabakubera ogiwa ekigalo. Era okimanye nti omukutu gwa AKTV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka. Wabula omulongoose Omuluutansozi yatuyamba ku kyamafuta okubeera nga omusajja ono akola butasamuka butasamwoyo ensi yonna esobole okubeera nga emanya ebigambo nga bino bye tukutuusaako. Kaakati nno sijja kubeera nga ndwawo kugamba nti omusajja ono muttanire nnyo, teweerumya mutwe, teweeraliikirira buli kizibu ekikweŋŋanga. Abali e Bulaya nabagamba nti omusajja ono ye nnamba emu. Nabagamba bangi muli eyo emirimu gyagaana, promotion zaabula, e Uganda ebintu bitambula bulungi, ate wagenda kakati byonna ne bibeera nga bikusumbwa oba empapula zaagaana okuzifuna. Kakati omusajja ennamba yeeyo gwe gikoneko ku WhatsApp, ebisigadde bimulekere ajja kulongoosa ensonga zo. Wabula ekibbattaka ekigenda maaso n'ekitta bantu ekigenda maaso mu Uganda, most especially mu Buganda, nga kino kirimu ne ba RDC, omusajja akisunsudde twakiwuliddeko eggulo. Kankikongero kitegere okakase ensi gy'olimu olunaku olwaleero. Waliwo ekibbattaka n'ekitta bantu ekitambulira mu ba RDC. Ba RDC abo baguuniza abawedde emirimu. Era ebizibu byonna ebibadde mu mpigi ku kibbattaka bibadde bikulirwa omusajja ayitibwa Kasibante Hassani. Abadde RDC kati bamututte mukono. Kasibante Hassani mumujjukira eyayogera eyatulaga ebintu kulumba. Tabula simanyi tabula kulumba. Mbu bye bakwekula ku lusozi empigi. Ekyo ki RDC ekyo ekinene kiringa ng'omulambo gw'otafiire. Ekyo ekyali kitunyonnyola. Bayina group, bayina ebintu byabwe ekibondo kyabwe kinene kirimu Betikamya. Oyo Kasibante Hassani yali muyambi wa Betikamya, nga Betikamya bali mu FDC. Ne bavaayo bonna ne bayingira Federal Alliance. Ne bava bonna mu Federal Alliance ne bagenda mu NRM. N'amufunira ne bamala okumubangula nga bwe bamwetaaga n'amuweesa obwa RDC. Era babbye amataka mangi mu mpigi n'ettemu. Era eyo gurupu yerimu Mayiga. Era yakola ennyo okudiringa n'ettabula, okutulaga tabula nga bwe yatta omuntu. Simanyi mbu abaana, simanyi mbu bagenda, simanyi mbu ne bakyabenko, simanyi mbu greda nezijja nezisimulanga tabula, simanyi mbu ng'ali mu bikoola abalaba, simanyi ne bagira mbu ne batagira kolombo ne bamukwata. Jjukira omukyala Mmire gwe bakwata Owerungujja
Betty Kamya abeera Lungujja, ogwo ogusajja gugobera nnyawe Lungujja, ne bawayiriza omukyalo oli mmire, ne batuleetera gundi Tabulambu ye yatta Luomwa, biki byonna ngenda bibabuulira enkya mujja biraba. Gavumenti yaba mafia. Era oyo omusajja ani Kasibante Hassan ali nnyo ne Mayiga kubanga atungula Mayiga ku kyokutta Luomwa. Era abeera nnyo ku CBS, abeera nnyo ku CBS no ku radio ebyo bamukyazaako nnyo abavubuka okubeera nga bamwenyumiririzaamu nga bamugoberera bamuwa zi platform biki okwefuula influencer n'okufuna abavubuka okumugoberera ye yakikola atya biki oyo Hassan kati bamuleese mukono bamujja empigi bamuleese mukono. Waliwo olusozi mu bitundu by'empigi awo Betty Kamya lwe yabbye ab'ettaka eryo nammwe muntuukirire muwagala amajambiya mugende mukwata amajambiya ku ttaka lyammwe temuddamu kuba ku simu yange ku nsonga z'ettaka n'abawadde solution y'ettaka mugende n'amajambiya mu meeting z'amataka temuddamu kuba ku simu yange ku nsonga y'ettaka. Oyo omwami gwe bayita Kasibante Hassan ayina omukyala gwe yazaalamu omwana naye ali connected mu gavumenti. Omukyala oyo nickname ye bamuyita Mama Fish. Era bwogenda ku platform, bwogenda ku social media platform teekamu Mama Fish. Mama Fish ono amanya ge ye Jumba Mariam. Ntegeddeko Mama Fish ono alabika asappulayinga ebyennyanja ebusaabala. Busaabala Mama Baby Mama Fish bw'aba akusuubuza ebyennyanja sala contract gitemeko oyina mbega. Oyo Mama Fish yali mukwano nnyo gwa Shiba. Muyinza okubanga waliyo akalandira ka music nga ke kaabagatta bamuyita Mama Fish. Oba Mama Fish naye nga ye Jumba Mariam. Genda ku social media obiteeke